abagala nnyo omukutu gwaffe ogwa Press Times mugende maaso nga mugulaikinga musubscribing tutena akaseera nga tetuweereza byafaayo bino nga tukola research waliwo n'abaana ababuuzibwa ekibuuzo nti olubiri Mmengo lwajja lutya. Olubiri Mmengo abasinga bamanyi nti olubiri lwatandikibwawo Ssekabaka Mwanga mu 1885 naye ng'olubiri olwo luludde lwatandikawo mu 1700 omulembe gwa Ssekabaka Ndawula 1700 paka 1710. Naye olubiri kyeki abasinga mumanyi olubiri lw'e Mmengo bakoleramu enkuuka, mulimu amasomero ga lubiri hayi, mulimu bavugirangamu emmotoka z'empaka, lwaliko balaksi, lwali balaksi mu 16 nga Obote aluwambye. Naye lwajja lutya? Lwaki baluyita lubiri lw'e Mmengo? Lwaki bayitawo Mmengo? Naye nga ebyafaayo bagamba oba ebyafaayo ebyaliwo baluyita Kagerekamu. Kagerekamu kyajja kitya? Kati okubabula ebyafaayo by'olubiri n'okutuuka okuduyita Emmengo lutandika bwe luti. Tugenda kuddayo emyaka 8 emabega olubiri olwo lwajja lutya. Kati tudde ku biseera bya Bemba Musota. Bemba Musota yaliwo mu kiseera kya 1200 AD. Bemba Musota azaalibwa Kabaka Nalusera. Naye oyo ye yali omulangira n'atwala Namulonde ebiseera ebyo. Kubanga ensi ekyali muwawa, Bemba Musota yali akulembera nga baze okusikira kitaawe. Kati omulangira omuto Kintu ye yali asinga okubeera omuto wa Bemba. Kati Bemba yali mukambwe nnyo. Kati mu bukambwe obwo yatta nnyo abalangira natta n'abambejja baali batamukkiriza n'abantu ababulijjo. Ekyokulabirako mu episode ezasooka nababuulira ekitundu nti ekigambo oba ekitundu kitemu ng'ogenda ensangi kitemu kyajja kitya. Bemba yattirangawo abantu era lyali ttambiro lye nga wattira abantu Bemba Musota oyo. Era tulina n'ekitemu ekiri ebusujju naye nga kitemu yasinga okuttira abantu. Lwali wano kitemu ng'odde ebuddaawo lwekyajja. Bemba yali musajja mukambwe, yali kabaka omukambwe ennyo. Kati mu bukambwe obwo abalangira beekulamu omulimu n'abambejja bagende bamulwanise bamugye ku ntebe. Era olutalo lwasooka yabawangula n'olutalo lwokubiri n'abawangula ne baddukira ebusujju. Kati bwe baddukira ebusujju omulangira Kintu ne bamuddusa paka Ssese. Kati n'abantu bonna be yadduka nabo Ssese ng'ebika. Kati njagala mbabuulire abasinga temumanyi nti ebika ebyajja ne Kintu yabasanga eyo najja nabo. Abamu bagereesa nti Kintu yava Ethiopia, abamu ne bagereesa nti yava Mountain Elgon, abamu ne bagereesa nti yava Bukedi. Ekyo kikyamu. Kabaka Kintu yali mulangira gwe baatolosa ne bamugjawo ne bamutwala Ssese. Kati we yatuuka Ssese Kintu n'atera ne babeerako Ssese emyaka egitaasukka 10. Naye paka n'abagamba lwaki abalangira twagezaako kuba Bemba Musota, lwaki tetutwala ono omulangira avubuse ajjali obwakabaka. Kati ekyo ekirowoozo bakifuna batya? Bemba Musota yayina katikkiro we bwe baali bayita Mukasa. Ebiseera ebyo katikkiro wa Bemba Musota Mukasa we yakyuka ne bateekawo omulala gwe bayita Mukiibi ow'Olugave. Kati Mukiibi ow'Olugave yayina mutabani we yayina effujjo. Bemba Musota we yamutta. Mukiibi n'adduka ku bwakatikkiro. Tumanyi yeti yayina bakatikkiro babiri. Mukasa we yavaako ne kugendako Mukiibi. Mukiibi ow'Olugave mutabani we Bemba Musota we yamutta. Kati ne Mukiibi n'addukira Ssese. Kati we yatuuka Ssese n'asanga yaani Kabaka Kintu oba omulangira Kintu. Mukiibi n'akuŋŋanya abantu bonna abaali baddusi nga bali mu bika 12 ebyokulabirako: ekika ky'empologoma, ekyengo, ekyakasimba, ekyembwa, ekyenvuma, ekyenvubu, entalaganya, ekyomutima, kale mbawaddeko ebyo 8. Abantu abo abadduka ekibambulira kya Bemba Musota ne bagenda Ssese ne batuulayo ne basooka ne basenga Ssese. Kati beegatta ne bakola ejje eryakomawo
nelikuba Bemba Musota ne bimujja muki mu ntebe. Bemba Musota balwanira basoka ne balwanira Ebusiro ne bajja ne bagenda mu Lubigi ne bajja paka Kyengera paka mu Kitemu. Era abasikira abasinga bafiira Kitemu awo. Bebava Kitemu ne balambuka ku lusozi Naggalabi Ebuddo Bemba Musota gye bamuttira. Kati bagamba nti ebika bingi ebyajja n'ekintu byali ebika 13 naye nsobodde obbawaako 8 naye ebika ebyo ebiseera ebyo baali bavugibu baali bataka nga tebimanyikiddwa nga bika kubanga baava eno ne basenga eri nga babagoba ne beekolamu ki ebika era beebo kintu nga bamaze okukuba Bemba Musota bamusse kintu atikirwa ku Namulondo Naggalabi kati amala okufuuka kabaka era ye n'asenguka n'agenda wa Ebusujju ku lusozi nnono gye yakolera gavumenti n'akola n'endagaano n'ebyo ebika ebyaliwo 13 byajja nabyo kati nabino ebika ebyaliwo ng'ekyeffumbe eky'Olugave ekika ekyengeye ebisooka 6 ebika mulimu n'ekyenjovu ebika ebyo byasooka 6 kati kwegatibwako n'ebiri ebika n'abo abantu abaagata ne bamulwanirako ne balwana olutabaalo olwo oluwunzika Bemba Musota ne bakola ki ebika ne biwera 19 kati biwere 19 bye byatuwa ku lusozi nnono ne bikola constitution ya Buganda eyasooka ne basawo kintu ye kabaka kati n'abataka ne babiirawo n'ebika byabwe naye ekyenjagala bategeeza ebika ebyajja n'ekintu baava eno nga badduka ekibambulira kya Bemba Musota ne bagenda Ssese ne begatta ku kintu ne bajja kyovulaba nti tewali kika kinambuga Ssese enkulu ebika byonna biri wano byava eno ku lukalu ne bigenda ki ku Island Ssese Island kati gye tuyita Kalangala oba gye tuyita Buvuma oba Ssese Islands mu Masaza kati we byatula ku lusozi nnono era n'ettaka ebyagabana kati tugambe abengo ogenda e Butambala balinayo ki wogamba ekika ky'envubu bo bagabana wali bagabana nabo kuki Ebusujju balinayo ki gye basibuka tuyite Entonyeze ekyalo kye bayita Entonyeze abenvubu gye bakola ki gye basibuka kubanga Kayiira bwe bamala okukolera constitution eyo Obuganda n'erinnya Buganda nerijja bulungi n'olubiri lwa kintu ennono era Magonga era ki gye lwali Magonga ne kuki ne ku lusozi nnono kintu gyalina olubiri kati eno bakomawo bukomi kati we bavaayo kintu bwe yajjanga Naggalabi kati yajjanga n'abantu be abataka abaki kati Kayita abenvubu mwegenderezi waki Mengo yali eyitibwa lwaki olubiri baluyita Mengo kati Kayita we yava Entonyeze yajja butereevu wa Kagerekamu bwe mwava ekigambo Mengo kuba baali bayitibwa Kagerekamu nga waliwo n'akabira ke bayita Nkoowe akabira ako ke kaalimu ebyennono baali bakaagala nnyo nga katuulibwamu n'omusange oguli Emengo n'abasinga tebagumanyi naye nja gutuukako nja gubabulira omusange oba gwe muyita omusambwa Mengo kati munnaaye Kayita we yava Entonyeze n'ajjawa Kagerekamu oba ku lubiri Emengo kyekiruyisa lubiri olw'Emengo kubanga Kayita olubengo lwe tumanyi olubengo luba lwazi kweyasizanga okusa eddagala kati nga abanyoro bakozesanga nga basa obulo bakozesanga jinya nga bali squeezinga nelikola eki ensano y'obulo kuba basizanga kuki ku bulo basizanga obulo kati ye yasisangako ki eddagala eryajjanjaba nga bakabaka ebiseera byonna bakabaka bajjanga bakola ki eddagala oyanika ebikoola n'ebikala obifuula powder obifuula powder bakozesanga ki bakozesanga lubengo ne bakwata ejjinja ne basa kati tukozesa byuma okuba obuwunga tuba tukozesa mashini z'ennaku zino zezikuba obuwunga oba kintu kyonna nekifuuka ensaano powder naye dda bakozesanga kirubengo oba olwazi ne bateekako ejjinja ne batandika okusa obulo kati ye yakozesanga ng'asaki eddagala kati tulaba kuva mu 2000 nga kintu azze paka mu 2003
Kayita oba abenvubu bali basibukaawo kati lwe twita olubiri Emmengo nti abenvubu Kayita n'abaana be bali basibukaawo kati tuva mu 2023 kintu amaze okukisa omukono agenzi tufunye Kabaka Nabachwa naye era nga abenvubu bali awo tuze ku Kimera avudde e Bunyoro mu 2075 naye bali awo Bakayima bakabaka ba Mulondo ba Kabaka mulwanyisa muli na Kibinge bonna nga abenvu bali awo katujja mu 1700 tulina we tuyita Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula yayina embiri olubiri olukulu olwa Kabaka Ndawula lwali Namiryango kati wali Namiryango second oba college Namiryango college iyo isomero ly'amaanyi mulimanye Namiryango Lusozi kuliko olubiri lwali olubiri olukulu ate era yakuba n'olubiri olwala Lubaga kati wali Kereziya abawulira emboozi eno mu Press Times abasookera ddala ngamba buli ebyafaayo bya Kabaka Ndawula olubiri lwali Lubaga kati wali Kereziya oba the Catholic Church wane Lubaga yalinawo olubiri ate olubiri olulala lwali ki Mengo awo olubiri lwaliwo kubanga we yavanga Lubaga wano ng'aserengeta nayamuka ku kasozi ketwayise Kagerekamu naye nga tetutekana bakufuuka getulira kufuuka lubiri kubanga Kayita we yasinziriranga ng'agendayo kima eddagala era we yagenda ng'okima eddagala wa Kayita oba omukulu omutaka akuli ekika ky'envubu awo yatulanga kati munnaye Ndawula n'afunawo eddagala kubanga abenvubu be bajjanjaba Kabaka kati we yafunawo eddagala era nga wagenda ng'ayina okgenda mu kabira kali akali awo mu Kagerekamu kubanga nga teruna kufuuka lubiri lw'Emmengo nga bakyayitawo Kagerekamu era nga basizaawo ki eddagala eyo nga bagenda okukima eddagala oluusi nga werekera abazaana abagenza okukima eddagala ya Ssekabaka Ndawula oba Kabaka Ndawula ebiseera mu 1700 awo yali ng'agenda era ng'alinawo n'anyumba omanyi embiri wabeerawo abazaana mwe basula abayamba Kabaka we basula kati ne Kayita we yasulanga n'abebika bye n'abazaana be bonna basulanga awo kati olubiri olwo lwenkana ki oba Kagerekamu bagwitanga omutala Kagerekamu nga luva eno nga olaba olubiri we luli kati Emmengo we luli nga lutwala n'akasozi na Mirembe n'enziko eri envuvunuko lwonna lwe lwali ki Kagerekamu era lwe lubiri lw'Emmengo era n'otunulira ekyapa ky'olubiri olwo kigenda paka ki gundi Nankulabye kubanga kuliko ki kuliko eddwaliro kuliko Namirembe hospital kyapa ky'erubiri Emmengo we gwali omutala lubiri omutala Kagerekamu ebiseera mu 1700 mulembe gwa Kayita kati tuvudde ku Kabaka Ndawula nkulaga nti nno awo yalinawo amaanyi nnyo nga wava e Lubaga obanga wava e Lubaga n'agenda e Namiryango ku lubiri lwe wakomawo ng'akima eddagala obanga alwadde nga bamuleetaawo ku Kagerekamu owa Kayita nga wanywera eddagala we bamujjanjabira Ssekabaka Ndawula mu 1700 kati mwetuba mu 1700 Ssekabaka Ndawula mumanyi yazaala omulangira gwe tuyita Kagulutebuukywereke oba Obugulutebuukye kubanga yali mukambwe kati waliwo bakabaka abaddira mu 1700 awo 1000 kati ne Kabaka Ssemakookiro era naye awo yakimanga eddagala Kabaka Ssemakookiro kyabagwa awo Kagerekamu nga baki nga we bakime eddagala etuva gundi 1700 Ssemakookiro 1797 pa 1814 awo yanyweranga eddagala kubanga Ssemakookiro yali w'amaanyi kati tuva ku Ssemakookiro tudda Kamaanya Kabaka Kamaanya naye awo ku Kagerekamu oba we tuyita ku lubiri Emmengo naye yakozesangawo nnyo yajjangawo nnyo kati tuva ku Kamaanya Kabaka Kamaanya yakulembera mu 1814 paka 1832 n'azaala Suuna Kabaka Suuna oba Suuna owokubiri mu 1832 paka 1856 naye Kagerekamu awo yaliwo Kabaka Suuna olw'olubiri lwe lwali Nabulagala era kivula bayitawo Nabulagala oba Nankulabye ekyavawo kuyitisawo Nankulabye ebyafaayo nabo babuulira abantu bakusanga ng'olingiza bakakabaka oba bazaana bakabaka ng'agamba Nakulabye ng'agenda akuloopa bwe bakukwata ne bakusalira omusango nti oyo bamutte nga bakutwala ekiwuunya wali era nabo kiwuunya bwe battiranga abantu emirambo ne giwunyirawo ne bagamba ne bayitawo kiwuunya awo era awo Kasubi kati Kabaka mu 1856 Kabaka akisa omukono Muteesa wa Lugembe Mukabi ajja
Muteesa ow'olubereberye we yajja naye olubiri lwe lwali Lubaga. Era bwe lwali Lubaga we yavaawo n'avaayo Lubaga n'agenda ku lubiri lwa kitaawe e Kasubi oba Nabulagala mu 1882 n'azimba Muzibu azaala Mpanga. Kati mbadde mbasaba musigale nga mulayikinga omukutu gwaffe, musubscribinge Press Times. Tubaagala nnyo, tugenda kudda tubabuulire nti Kabaka Mwanga mu 1885 lwaki ava wano e Lubaga n'agenda Kagerekamu oba Emmengo ne bayitawo Mmengo. Niyanziza nnyo, niyanzeege.